ala wengeri gyalina okukola ki gyalina okwambala. Lwaki omukyala atuuka okubeera nti akemebwa ku busente bw'osobola okwefunira n'omugulira abaaya? Ate social media yabajjiridde abaaya, kati yafuusa abaaya ku social media buliidi lwetuuka nalaba beewoozaako eno ya bisolo eno ya kusala si abaaya naye ng'abaana bazibanja. Mukitegedde ekintu ekyo? Waliwo abakyala ng'engoye mumanyi zino engoye zebabateera mu keesi nga bagenda ofumbirwa ezo nga wallahi oluusi zaakomako. Gwe toddanga kawone weebuuza nti mukyala w'engoye zaalina empya zonna zayambalanga nnungi azijjawa? Kibuuzo ekyo toddanga kawone okyebuuza. Ne wallahi olisanga nga lyekaza litudde kafoomu k'okukuba wallahi nina omukyala mutetenkanya. Allahu akbar. Closity nejjudde oli omukyala mutetenkanya simulabanga. Closity yonna ekoze eki? Bw'otatwala obuvunaanyizibwa ne babukutwalira byebizibu ennaku zino abantu bye basanga. Abakyala tulina okuba spendingako nga at least alaba mu nfunayo olina kyoteekawo. Naye wallahi nga tetuna banagenda ku ngoye. Mukimanyi nti wakyaliwo abantu abakyali mu sitole z'ebyokulya nga si nti mwavu nga wallahi mugagga naye nga n'emmere waka gireeta ssaawa 10 ate nga n'omukyala yamugaana okutambula. Okusuulawo obuvunaanyizibwa bino Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yatugamba bye bireetedde abakyala okufuluma okugenda n'okukola n'emirimu gye batagenda kufunamu. Kuba omuntu ogenda mu kibuga nga bamuwa mutwalo mulowooza aba akolayo biki? Aba akolera transport na kunywamu mazzi oba n'okusikayo obujaawo. Si ebyo baba bakolerera byebyo nagulako n'ekizigo byebyo baba bakolerera. Ne lwaki omukazi we agenda okukola ng'agendedde kukolera obwo obusente? Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba n'atugamba nti bannange mulina abakyala bokkola ki okuba